Mukama Katonda omulungi yeebazibwe nnyo, yeebale okutuleeta wano mu yeekaalu ye okumugulumiza. Katwewombeeke tuweeyo akaseera kano tutandike okusinza olwaleero. Mukama Katonda omulungi tukwebaza olw'ebirungi by'otukoledde, tukwebaza olwa buli kinoomu, era tusaba okke wakati mu ffe owe omuddu wo Reverend Mugerwa ng'agenda okutuwa ekigambo omuluŋŋamye, era tusabira bannaffe abatannaba kutwegattako, Mukama obaluŋŋamye, ku bwa Yesu Kristo tusabye. Amiina. Katutandike okusinza n'oluyimba 2:17, mmwe bannange abalwanyi. 2:17. Amen.
Ayi Katonda ayinza byonna, gw'amanyi emitima gy'abantu bonna n'ebigambo bye baagala, era atakisibwa byama byonna. Tukuza ebirowoozo by'omu mitima gyaffe, ng'ossaamu omwoyo gwo omutukuvu. Tukwagalire ddala, tutendereze erinnya lyo ettukuvu nga bwe kitugwanira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti, wulira Isirayiri, Mukama Katonda waffe, Mukama y'omu, era yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna. Lino ly'etteeka ery'olubereberye. N'eryokubiri nti, yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Tewali tteeka ddala erisinga ago obukulu. Mu mateeka gano gombi, amateeka gonna mwe gasinziira, era ne bannabbi. Ffenna awamu, Ayi Mukama, otusaasire, twegayiridde, owandiike amateeka ago gombi mu mitima gyaffe. Katukakkane tuwulire ekitundu ekisooka. Ekitundu kyaffe ekisooka kivudde mu Isaaya essula 52 okuva ku ssuula esooka okutuuka ku lunyiriri olw'12. Zuukuka, zuukuka, yambala amaanyi go, ggwe Sayuuni, yambala ebyambalo byo eby'obuyonjo, ggwe Yerusaalemi, ekibuga ekitukuvu, kubanga okuva leero temukyayingiranga mu ggwe n'ate atali mukomole n'atali mulongoofu. Weekunkumule enfuufu, golokoka otuule wansi, ggwe Yerusaalemi. Weesumulule enjegere ez'omu bulago bwo, ggwe omuwala wa Sayuuni eyanyagibwa. Kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama nti mwatundibwa bwereere, era mulinunulibwa awatali ffeeza. Kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda nti olubereberye abantu bange baaserengeta e Misiri okutuulayo. Omwasuli n'abajooga ng'abalanga bwereere. Kale nno kaakano nkola ki wano? Bw'ayogera Mukama. Kubanga abantu bange batwalibwa bwereere, abo abaafuga bawoggana, bw'ayogera Mukama, n'erinnya lyange bazibya obudde bulijjo okulivuma. Abantu bange kyebaliva bamanya erinnya lyange, kyebaliva bamanya ku lunaku oluli, nga nze nzuuyo, ayogera. Laba nze nzuuno, nga birungi ku nsozi ebigere by'oyo aleeta ebigambo ebirungi, alaga emirembe, aleeta ebigambo ebirungi eby'obulungi, alaga obulokozi. Agamba Sayuuni nti, Katonda wo afuga. Eddoboozi ly'abasajja bo abakuuma bayimusa eddoboozi, bayimbira wamu, kubanga baliraba eriiso n'eriiso Mukama bw'alikomawo e Sayuuni. Mubaguke okusanyuka, muyimbire wamu, mmwe ebifo ebya Yerusaalemi ebyazika,
kubanga Mukama asanyusizza abantu be, anunudde Yerusaalemi. Mukama afungizizza omukono gwe omutukuvu mu maaso g'amawanga gonna, n'enkomerero zonna ez'ensi ziriraba obulokozi bwa Katonda waffe. Mugende muve wano, temukomanga ku kintu kyonna ekitali kirongoofu. Muve wakati mu ye, mubeerenga abalongoofu, mmwe abasitula ebintu bya Mukama. 12 Kubanga temulivaamu nga mwanguyiriza, so temuligenda nga mudduka, kubanga Mukama alibakulembera, era Katonda wa Isirayiri ye alibasemba. Ekitundu kyaffe ekisooka kikomyawo. Zabuli yaffe ya leero eva mu ssuula ey'omwenda. Naakwebazanga Mukama n'omutima gwange gwonna, naatenderezanga ebikolwa byo byonna eby'ekitalo. Naasanyukanga, naajagulizanga mu ggwe, naayimbanga okutendereza erinnya lyo, ggwe ali waggulu ennyo. Bw'olabika abalabe bange badda emabega, bagwa ne bazikirira mu maaso go, kubanga ggwe wayingira mu nsonga yange ne mu bigambo byange. Watuula ku ntebe ng'osala omusango mu bwenkanya. Waboggolera amawanga, wazikiriza ababi. Wasangula erinnya lyabwe emirembe n'emirembe. Abalabe baffe bagwererawo ddala. Ebibuga byabwe wabimenya n'obisaanyaawo, era ne beerabirirwa ddala. Naye Mukama ye kabaka emirembe egitaggwaawo. Yateekawo entebe ye kw'alisalira emisango. Afuga ensi yonna mu butuukirivu, asalira emisango amawanga gonna mu mazima. Mukama kye kiddukiro ky'abo abayiganyizibwa, ekiddukiro mu biro eby'ennaku, n'abo abakumanyi banaakwesiganga. Kubanga ggwe Mukama toleka bakunoonya. Nnyiriro 11. Muyimbe okutendereza Mukama atuula mu Sayuuni. Mubuulire ebikolwa bye mu bantu, kubanga oyo avunaana omusaayi abajjukira. Teyeerabira kukaaba kw'abaavu. Onsaasire, Ayi Mukama, laba abankyaye bwe bambonyaabonya. Mponya okuva mu kufa, ndyoke mbuulirenga abantu ettendo lyo lyonna. Mukama, emiryango gy'omuwala wa Sayuuni n'asanyukiranga obulokozi bwo. Olunyiriri 15. Amawanga agagudde mu bunnya bwe gasima, bakwatiddwa mu mitego gwe bateetaaga. Mukama yeeragidde mu ngeri gy'asalamu emisango. Ababi bakwatiddwa mu ebyo bo byennyini bye baakola. Seera. Ababi baakugenda mu magombe, wamu n'amawanga gonna ageerabira Katonda, kubanga abaavu tebaabeerenga nnaku zonna, n'essuubi ery'abawombeefu
teriribabulenga emirembe gyonna. Yimuka, Ayi Mukama, abantu bo balemenga okunyooma. Amawanga gasalirwe emisango mu maaso go. Obatiise, Ayi Mukama, amawanga gategeere nga abantu mu buntu. Seera. Ekitiibwa kibeere kitaffe n'eri omwana omutukuvu. Enjiri nga bwewandiikibwa Matayo. Tukwebaza, Ayi Katonda, olw'enjiri entukuvu n'ekitiibwa. Enjiri evudde mu Matayo essula 24 kutandikira ku lunyiriri olw'15 paka ku 28. Kale bwe muliraba eby'omuzizo, kale bwe muliraba ekyomuzizo ekizikiriza, Danyeri nnabbi kyeyayogerako ng'ayimiridde mu kifo ekitukuvu, asomamu ategeere. Kale abali mu Buyudaaya baddukiranga ku nsozi. Ali waggulu ku nju tappanga kuggyamu bintu ebiri mu nju ye, naye ali mu lusuku taddanga nate kutwala kyambalo kye. Naye ziribasanga abali embuto n'abayonsa mu nnaku ezo. Nammwe musabe ekidduko kyammwe kireme kuba mu biro eby'empewo newankubadde ku Ssabbiiti, kubanga mu biro ebyo waliba ekibonyoobonyo ekinene, nga tekibangawo kasookedde ensi ebaawo okutuusa leero, era tekiribaawo nate. Ennaku ezo singa tezaasalibwako, tewandirokose buli alina omubiri, naye olw'abalonde ennaku ezo zaasalibwako. Mu biro ebyo omuntu bw'agambanga nti laba Kristo ali wano oba ali wano, tokkirizanga, kubanga walijja bakristo ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba, nabo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero n'okukyamya balikyamya abalonde, obanga kiyinzika. Laba mbalabudde. Kale bwe babagambanga nti laba ali mu ddungu, temufulumanga. Laba ali mu kisenge munda, temukkirizanga, kubanga ng'okumyansa bwe kuliva ebuvanjuba ne kulabikira ebugwanjuba, bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Awaba omulambo wonna, awo ensega we zikuŋŋaanira. Twebaziza, Ayi Katonda, olw'enjiri entukuvu n'ekitiibwa. Katusigale nga tuyimiridde tuyimbe oluyimba olwokubiri nga bwe tweteekateeka okuwulira obubaka obw'enjawulo okuva eri omusumba. Oh
wetuli. Makoma katonda waffe, tukwegayirira oteeketeeke mu mitima gyaffe, okuwulira ekigambo kyo mu bigambo bigenda okukwagala naffe, kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Barange mulamusiza mu linnya Mukama waffe Yesu Kristo. Abakristaayo be Namagongo babalamusa ennyo. In August this year, just a few months ago, I went with my family back to Namagongo, and the Church of Uganda there was a church where I'd worked okuva mwaka 1996 okutuuka mwaka 12, and so we were returning for a special occasion. They were opening a new youth chapel, and I told many of them about the Luganda congregations in London, and they asked me to bring their greetings. So as well as bringing the greetings of my church at St. Mark's, Kennington, I also bring you the greetings of the Namagongo Martyrs Church in Uganda. It's a great pleasure to be here today on this first Sunday of Advent. 4 weeks today, it will be Christmas Day. Christmas Day this year falls on a Sunday. And today is the first Sunday of the countdown. We are counting down, just as many of you, particularly youngsters, may open an Advent calendar. It's a countdown to the birth of Jesus. Advent is about the arrival, or kuja, of the Lord Jesus. But Advent is not just about getting ready for Christmas. We know the getting ready for Christmas can be a busy time, buying presents, sending cards, perhaps buying food. There's a lot of busyness at this time of the year. But Advent is not just about getting ready for the celebration of Christmas. It's about asking ourselves whether we are ready for the second Advent, the second coming of the Lord Jesus. The Bible says Jesus came to earth as a baby, born at Bethlehem. We know the details of the story, but the Bible also says the Lord Jesus will come back again. And Advent is a time when the church and individual Christians ask ourselves that question: am I ready? Am I ready? Not just for Christmas, but am I ready should the Lord return today? So it's a time of reflection and self-examination. And that can be very difficult when the world around us is in a frenzy, where people are busy, where there's lots of things going on at school or at work or at home, even in the church, to find time to be still and to think about what God is really saying to us. We heard 3 Bible readings, one from Isaiah, one from Psalm 9, and one from Matthew 24, all talking about God being at work and us being ready. And maybe all of those readings are summed up simply by the first word, which was read from Isaiah 52, verse 1, Zukuka. In fact, he repeats it, Zukuka, Zukuka, Yambala Amanigo, Gwe Sayuni, Yambala Okwe Yambala Obio, Ebionjo, Gwe Jerusalemi, Echibuga, Echitukuvu. Zukuka, Zukuka. We don't always like being told to wake up. The Zukuka means wake up. If you're in a deep sleep and someone is waking you, you might not always welcome being told to wake up. You might say, I was enjoying resting. I was in a deep sleep. I was in a wonderful dream. And then somebody is shaking me and saying, wake up, wake up. But that's the thrust of Isaiah, not to a people who are necessarily physically with their eyes closed and fast asleep, but a message to say, wake up to the realities of the world. Wake up to what is going on around us. Wake up to what God is calling us to do. We're not always good at waking up. We're not always good at waiting and watching, which is the command really for Advent. But Advent is a call to wake up to what God may want from me. And Isaiah in chapter 52 says, wake up to remember what God has done for you. We get blessed by God, but we quickly forget what God has done for us. Wake up and bring to mind, count your blessings. You see, it's possible just to be overwhelmed
by all the problems of the world and our own problems. And particularly, we are told every day how the cost of living is getting more expensive, how we don't have enough money, there is uncertainty in the world, and we can almost be overwhelmed. And Isaiah says, wake up to remembering what God has done for you. Bring to mind, call to mind how God has blessed you. And wake up to asking God to help you in all things. Be bold in asking God in your prayers. Jesus said, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Be bold in asking God for what you may need. I said to you that I was in Uganda in August. I went with my family, and also we were joined by a friend of ours who works in Goma in the Democratic Republic of Congo. And she's working for an NGO there. But before she worked there, a few years ago, she worked in the House of Commons in the Parliament in Westminster. And she was very interested in parliaments around the world, very interested in the business of politics. She's not politically active, but she's fascinated by one side says this, one side says that. And everywhere she goes, she wants to know, what are the politics? What is the government? What is the parliament like? And when we were in Namagongo, one of the members of the church happened in a conversation to say that he worked in parliament. And afterwards, our friend said to me, do you think that man who said he worked in parliament could organize for us to have a visit around the Uganda parliament? And I said, no, I lived in Uganda for 8 years. I've never been inside parliament. It is a big security issue. You can't just have some visiting Wazungu saying, I want to see the parliament. I said, don't even think about it. I'm sure it's not possible. But we saw the man the next day, and she said to me, I'm going to be bold. I'm going to ask him. And she said, do you think there's any chance that we could just have a look inside Parliament? I would love to see what it looks like. And the man said, leave it with me. And the next day he rang me and said, hey, Reverend Mugewa, are you in Kampala? I said, yes, we are seeing some people near All Saints Nakasero. And he said, if you can get to Parliament in half an hour, we can admit you. And we got there, and the police from the gate said, oh yeah, Reverend Mugewa, you are booked in, come. And there were 5 of us. And they said, go straight through, and you go upstairs and you can sit down and you can see the MPs. And they were just coming in, and it was like a gallery above them. And I had never been in Parliament. And we listened for about 20 minutes, and they were talking about the Kenyan election. It had just happened. And then the speaker knocked his hammer and said, I want to interrupt the debate now to welcome Reverend Mugewa is up there with his friends and family, and we welcome you warmly to the Parliament of Uganda. And we stayed for a little bit longer, then we left. And I was shocked. I was so surprised that, first of all, that we were allowed to go in. Secondly, that we could watch the debate. Thirdly, that the speaker even welcomed us by name. And my friend was laughing. She said, you see, you told me it couldn't be done, but I was bold. I asked this man, and he was powerful enough to somehow to permit this visit. And it made me think even more with God. We need to be bold. We need to be ready to believe. Let me try. Let me ask God. Let me be ambitious for the things I'm asking God. Wake up, Zukuka. Wake up to what God has done. Wake up to asking God for his help. And then Isaiah 52 goes on to say those words about how beautiful are the feet of him who brings good news. Wake up to being and bringing good news to the world around us. It is only the church that can bring light into the darkness of our world. It's only the church which can bring good news into a world which is so dominated by bad news. And Advent and Christmas is a time to say,
To whom can I bring good news? And maybe that's a good question at the start of Advent to think. There will be lots of opportunities for Christmas services. Maybe there's somebody I need to particularly think about inviting. Someone who doesn't come to church at the moment. Maybe there's a friend, a member of the family, a neighbor, a work colleague. And I'm going to say, look, I would love you to come with me to this Christmas service. I would love you to hear the good news of a Savior. We can be good news, and we can speak out good news, and we can bring others to hear good news. And then Isaiah goes on to say, Zukuka, wake up to praising God, to singing his praise, to worshiping him, to serving him. Maybe Advent is a good time just to think, how am I serving God? Are there new ways in which I need to serve God? Are there new ways in which I need to get involved in the life of my church? I told you about being in Uganda. 3 years ago, I visited the church in the Diocese of Matabeleland in Zimbabwe, further south in Africa. And it was very interesting for me to compare and contrast the church there, the church in Uganda, and the church here. And the churches we visited in Bulawayo and Victoria Falls in the Diocese of Matabeleland were of a more high church tradition. They used incense and they rang bells, and that wasn't something I was very used to. I didn't mind it, but it wasn't something I was familiar with. But one of the things which was very interesting for me is that it meant there were lots of jobs for children. One child was swinging the incense, another one was ringing the bells, and you could see there was a hierarchy. The oldest boy was the one swinging, the next one did the bells, and then there were two very small children, but they put on their robes, and one of them, I think, looked around 5 or 6 years old. And I was very interested in the way these children had little jobs to do and felt they took their job seriously. Now, where I was in a service and I was sitting at the front and I was to be the preacher. And it was a church with a tin roof and it was very, very hot. And as the service went on, there were no fans, there wasn't much ventilation. I was getting really hot and I could feel the perspiration, the sweat starting to drip down my head. And I thought, in a few moments, I'll be preaching. And when I preach, I'll be even more, getting even hotter. And I was thinking, what am I going to do? There's a small bottle of water. I'll drink some water, but I'm struggling with this heat. And where I had to preach from, I had to move from here to the middle of the church. And just near where I was to preach, my wife was sitting there, about where you are sitting. And I knew in her bag she had some tissues. And I thought, when I get there, I'll just take some tissues to wipe my head. And so we are singing a hymn, and I look at her, and with my eyes, I can just tell her, and she knows what I am saying. We have a secret communication. So I've told her with my eyes, when I come there, give me the tissues. The hymn is still going on. And I see this small boy. He's sitting over there, and he gets up, he crosses, he bows, and he goes towards my wife. And he simply stands there and bows to her and puts his hands like this. And she said, what do you want? And he said, and he points to her bag. And she said, oh, she gives him the tissues. Somehow he has read my eyes, and he has gone there. Then he has come to where I am, and he's brought me the tissues, Reverend, and he's given me the tissues. And I was very shocked. I thought, how did this small boy read? It was a secret code between my wife and I. I'm just saying, and somehow he had seen I'm asking for something. Maybe he didn't know exactly what I'm asking for, but he had gone, this is my job. My job is to serve. The Reverend needs something. He wants something from his wife, brings it and delivers it. And it made me smile that he had somehow interpreted our conversation. But even more, he was awake. He was alert. What is my job in this church? Not just to be sitting there, falling asleep. Somehow he had his eyes on what was needed. Eyes on the Reverend, eyes on the Reverend's wife. And this is my job. I'm there, ready to serve. Very humbly, but very much
on the ball, awake, alert. And it was a picture which stayed with me. When Isaiah says, Zukuka, stay alert, don't fall asleep, concentrate, not just in church to see if there's a job you should be doing, but in our lives. Keep our eyes fixed on the Master, on the Lord Jesus, not fixed on the Reverend as this boy did, but keep our eyes fixed on God. Wake up to remembering what God has done for us. Wake up to being and bringing good news to people. Wake up to praising God. But maybe most of all, wake up to notice, what is God wanting me to do? What is the initiative? Just as this small boy took that initiative to serve me, to give me the tissues, to wipe my forehead, what is it that God is giving each one of us a unique opportunity for? Maybe that's the question to take into Advent. Lord, let me wake up to the signs of the times. Let me be alert. Let me not be asleep to the opportunities that God is giving me, my family. Let our church not be asleep to the opportunities we have to say, in all the darkness and conflict and uncertainty of the world, we have a Savior. We are looking forward to celebrating Christmas. It is the message that God has not just left us to find our own way in the darkness, but his light has pierced the darkness. His light has come into the world, and that changes everything. God has stepped in at Christmas, the start of the greatest rescue story of all time. Let's not sleep through it. Let's stay alert, and let's pray that God would stir us. Isaiah says, Zukuka, Zukuka. May we say that to ourselves, to one another, throughout this season of Advent. Let us pray. Father, thank you for Isaiah's message to wake up. May we wake up to those things which are wrong in our life. May we wake up to those things which you've done for us and to be grateful. May we wake up to see how we can be good news. May we wake up to see how we can serve you in the church, the community, and the world. May we be alert, watchful, waiting, expectant, working with our eyes focused on our Master. May we delight to travel through Advent in the power of your Spirit, in company with the Lord Jesus and in fellowship with our brothers and sisters. Keep us, we pray, awake and alert, serving you through Jesus Christ our Lord. Amen. Mukama abere namwe. Katugolokoke twatule enzikiriza. Nzikiriza Katonda omu ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, era ow'ebintu byonna ebirabika n'ebitalabika, era ne Mukama omu Yesu Kristo, omwana eyazaalibwa kitaawe, ensi yonna tennabaawo, Katonda ava mu Katonda, omusana oguva mu musana, Katonda ddala ava mu Katonda ddala, eyazaalibwa teyatondebwa, alina okubeera okumu ne Kitaffe, ye Katonda w'ebintu byonna, ye yava mu ggulu n'akka ku lwaffe, abantu ku lwa bulokozi bwaffe, n'atwalibwa olw'omubiri ku bw'Omwoyo Omutukuvu, atamanyi musajja muli, n'afuuka omuntu, n'akomererwa ku musaalaba, mu mirembe gya Pontiyo Piraato, ku lunaku olwokusatu n'azuukibwa mu bafu, n'alinnya mu ggulu, era atudde ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda Kitaffe, era alivaayo okukomawo n'ekitiibwa okusala omusango gw'abalamu n'abafu, obwakabaka bwe tebuliggwaawo, era nzikiriza Omwoyo Omutukuvu, Mukama era omugabi w'obulamu, ava mu Kitaffe ne mu Mwana, nzikiriza n'ekkanisa y'abantu bonna ebuna wonna ey'abatume. Njatula okubatizibwa okumu, okuggyako ebibi, era n'essuubi, okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obw'emirembe egigenda okujja. Amiina. Katusigale nga tuyimiridde, tuyimbe oluyimba olwokusatu.
waffe tufune okwegayirira tweyongere okusaba. Kale abooluganda twewombeeke emitima gyaffe tusabe Mukama Katonda. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Ayi Mukama Katonda mulungi ennyo, tukwegayirira, tukwebaza, tukusinza, tukugulumiza. Ayi Mukama, nga twewombeese wamu tugenda kuwaayo essaala zaffe zino. Ayi Mukama, tukusaba essaala zaffe zino oziwulirize. Ayi Mukama, tukusaba essaala zaffe zino zituuke gy'oli mu buwombeefu obw'ekitalo, si lwakuba tuli batuukirivu, naye gwe Ayi Mukama, gwe omutuukirivu, gwe eyasalawo okuwuliriza ffe ffenna n'otuweereza omwana wo omu yekka Yesu Kristo okubeera nga atuyigiriza n'okutuyigiriza okusaba. Kale nga twetegekera okujja kwe Ayi Mukama, tutandika ekiseera kino ekya Advent, nga tweteekateeka omwana oyo okuzaalibwa wakati mu ffe. Ayi Mukama, tukusaba owulire essaala zaffe zino. Ayi Mukama, katusooke tusabire eggwanga lyaffe lino tuwangaalira erya United Kingdom. Ayi Mukama, bwe yatuwa eggwanga lino ekkula. Ayi Mukama, n'olituzimbira n'olituteramu abafuzi abalungi. Ayi Mukama, nsobola okulyeyagaliramu. Tusaba Ayi Mukama, olabirire ensi yaffe eno eya United Kingdom. Tusabira abakulembeze abalifuga. Tusabira kabaka waffe, kabaka Charles owokusatu. Tusabira Prime Minister, baminisita be, ba MP n'abafuzi bonna ab'omu nsi muno. Ayi Mukama, Ayi Mukama, yongera okubalungamya n'okubeera nga bayongera okulabirira ekkula ly'ensi eno etubeera. Ayi Mukama, bwetyo katweyongere n'okusabira amawanga gonna agali mu nsi yonna. Ayi Mukama, tusabira ensi kontinenti yaffe eya Africa n'okusingira ddala nga tusabira East Africa. Ayi Mukama, otunuulire ensi zaffe ezo eza East Africa: Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Zaire, gonna agawangalira mu mukago ogwo gwa East Africa. Kati Ayi Mukama, n'okusinga ennyo tuwaayo ekitundu ekyo ekya Congo, awali obutabanguko, awali okulwana, ng'abantu babundabunda n'abalala okufa. Ayi Mukama, sindikayo bamalayika bo abalungi, abantu abo bonna abatawaanya abantu abo babeere nga bakkakkana n'okukendeeza okuyiwa omusaayi. Katusabire n'okusingira ddala ensi yaffe Uganda, gye watuwanga ekkula. Ayi Mukama, tusabire abakulembeze abatwala ensi yaffe eyo Uganda. Ayi Mukama, abakulembeze abo bakwateko, bafuge ensi eyo mu mirembe, bafuge ensi eyo mu bwenkanya n'okuleetawo obutebenkevu. Tusabira ne kabaka waffe Muwenda Mutebi. Ayi Mukama, n'abakulembeze bonna ab'ennono abali mu nsi Uganda. Ayi Mukama, kubanga gwe batuwa. Ayi Mukama, abakulembeze abo balabirire, kati baleetebe obutebenkevu mu bantu be bakulembera. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Tweyongera okusaba Ayi Mukama, nga tusabira abakulembeze Ayi Mukama b'amakanisa. Ayi Mukama, kanisa yaffe eno ntukuvu gye watuwa,
kanisa yaffe neyatandikibwawo omwana w'omu Yesu Kristo. Ayi Mukama, yongere okubuna mu nsi yonna n'okuleetawo emirembe. Tusabira abakulembeze baffe bonna, ba bishops, archbishops, ba bishops, Reverend, ababuulizi ab'enjawulo bonna mu kkanisa eyo. Ayi Mukama, yongera okubatebenkeza. Ayi Mukama, yongere okuleeta n'okubunyisa enjiri yo eri buli muntu. Ayi Mukama, byonna tukusaba, wulira okusaba kwaffe. Ayi Mukama, mu kaseera kano ate katusabira abakristaayo bonna mu nsi yonna, n'okusinga ddala tusabira abakristaayo abaawana aba St. Jude. Ayi Mukama, yongera okubalabirira n'okubatebenkeza. Ayi Mukama, abalina ebizibu, abafiiriddwa, n'okusingira ddala tuwaayo bannaffe abakristaayo abafiiriddwa mu wiiki ewedde. Omukubiriza waffe, assistant w'omukubiriza waffe w'abakristaayo Mr. Semwogerere yafiirwa jjajjaawe, ne omukristaayo waffe Noah eyafiiriddwa taata we. Ayi Mukama, n'abantu bonna abalina obuzibu n'obulemu bonna obutali bumu. Ayi Mukama, gwe wekka gw'osobola okubanyiga n'okubalabirira. Ayi Mukama, obalungamye emitima gyabwe. Ayi Mukama, obunyiikavu bwabwe obafukirireko amafuta go, babeere ng'obuzito obwo obubakwatirako Mukama. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Kale mu kaseera kano tugenda kusiriikiriramu buli muntu yenna alinawo omuntu wo alina obuzibu oba bw'oyagala okusabira yenna, mukwate omuweeyo mu birowoozo byo ebiri Mukama. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Kale oluganda twatula ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwo Ayi Katonda n'okussa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Abooluganda katugolokoke nga tugenda okuwaayo ebirabo nga tuyimba oluyimba 225. Osobola okuleeta ekirabo n'okiteeka mu bubbo wano kamu ku bbo, oba okukozesa akuuma kano akazitoolerako eri nga totegedde, oba okuweereza ku akawunti Mwami Kalanzi gy'agenda okuba nga agabana nayaffe waggulu wano ku sikuriini. Katugolokoke abooluganda tutandike okuwaayo ebirabo.
We Ebenezer Zala, Musima Bibi Gamwe, Rabakalana Nabanwe, Rabamalinde Okupata Misentia, Gamwe Amatika Katonda, Okutamara Makubaga Tubu Kanan and Akuzana, Museminga, Ukisa, Notore, Sacramento, Eno Tubu, and Asaniste. Matulia Bibi Gamwe, Katonda and Zidona, and Noya Erika Kamo, Gamu Fukame, Fukame, Kumabi Gamwe. No woman and Saria Waku Pula Edi. Katonda and Sedona, Chitua Kamwa for yes, so Katonda have been to Donna. Asara, Saka, Batura, Yafe, Tokorona Coffee or Kunchi, but of course your Kubienio. We got the better of a bit day, we are a cosy. But to your message, you are to 20 years of Allah, God in your living Yafia. What to do? I just have to teach a chanda. One, come off this. Sonia, don't have the top Jesus to the Zanga. Sani Sanga non mi sembra, Capano nella persona, io di segue, e tende segue, tu vai Gesù Cristo. Amen. Quando si gonna ci tafeo o il golu e ha subito alla cisace e cinci. O come sa io quando abada già in gavenese dalla, anga che si nasima. Abassasse voi. Abisogno di avere l'occhio di abbiamo i piomba. Mailesi abari amani mobiliunci yomna. Abzusi mugolamo batakwa. Kuba Yesu Kristo mkamwafe. Mure bigambo ebisanyoma kosuga fu Kristo biagamba konna abamu chukira abasana. Muji jendi muna abakoye. Ya wazito wena. Nange na abawu Musa. Tande ya garansi wachi makuwaya na wayo mwanwe zali wakuwe yeka. Buli mtu gena au kanisa ale mafumula na yabere kabulamu kutakwa. Ukama abere namwe. Abere n'omwoyo gwo. Mwibuse mitima gyamwe. Tukiyimusiza eri Omukama. Bayanze Mukama Katonda. Okukola bwe kutyo kirungi era kusaana. Kirungi kisala nnyo tukufanyidde ddala. Okukwenza ebiro byonna n'obubifo byonna. Ayi Mukama Katonda ayinza byonna atakwawo. Naffe awamu ne bamalayika n'abamalayika bakulu. Awamu ne bajjajja ne bannabbi. Tumi ekyomukulu ekitukuvu kyonna. Kyetuba tusuuta nga tukutendereza omutima nga tugamba nti omutukuvu omutukuvu omutukuvu. Mukama Katonda w'ekiri. Egoto n'ekibijo by'ekitiibwa kyo oweebwa ekitiibwa ayi Mukama aliggulirwe. Ekitiibwa kyonna n'obubaazi bw'enjoli ayi Katonda ekigamba. Kitaffe omukulu kubanga gwe mu kisa kyo
ke keika, a wai o wana o ni ke sta a o tu. Wai o o o o sada e mo e namba. E tu fu e tabaloko e me na da. Kange e di get sin sanda. Aku di jao na te kao e chiku piso e choku whakai. O ko wenga uji, o tini kuao, o tu wali kamao. Nala gero majiri e tu o ku chiku akananga, ai chitafe o chisa. Tupe gai lidi no mo nefu, o tu e. O e febre te natura betonde do vino. O dati endini. Wana mo malakosa la fe Yesu Kristo, gawe alagea, gatu kukila o ku whakai. Wei ba muta, Vero o vino o cissa o mungi o sai. C'è ba preva quei yattia o bagati. Quei amala o prevasa la gomegna media. La gaveva la gisua na bagabanzi. Utole, muglie, quei mobili quanti o kuliwai o kuwamo. Ubelengo e muccio o kutikanze. Bevala okuli annanti wa bacce e cikombe. Beyamalo ke baza na magere na gamanti. Munueno kueno kubange ino kueno sai kwande o kwende dana epia. Ogisi kuamwe e kulo abantu abanci. Okujawa e bibi. Mukalenga we mucho. Uli due munan rocco o kudikanze. Amen. Babanci tuli umili kumu, kubanga fena tulimate. Mbebe jamu kama wafe, jibenga nomwe kulijo. Nawe kibere nawe kulijo. Bena tuatuli obutisane wa wafe. Ai makama ochisa. Rekwanda kuseta wa wafe. And God facing up to the wafe. Wawula ofusasa ko kuni okuchi. Nai gwe kama chula alina chisa guli jonga doga ai kama olia chisa tuwe o chisa chuli gwe tuti o bili go wana wo magala Yesu Kristo ne sai gwe o wengo muchi enyo very good every faith and we Yeah.
Chitafe Alimogulu, Union Tiziwe, Waka Waka Buche, Yakale Bunsi, Gabekale Mugulu, Solidere, Solidere Konda, Banga Waka Waka, Novienza, Legitiva, Bigio, Emery. Amen. Now, Huevasa Makama Gwemeni Yange, Nevione Vela Yange, Huevasa Huevasa Makama Gwemeni Yange, so Torah Sonia, I want you to understand. And Lula Olavo with one now. Of Huka Huevasa Makama, women will be Huevasa Makama, women. The chief of Suez State, Nelly Omana, Nelly Omuevu, Rabbi Charlie Gallagher, which Chiva, MMB. Amen. Quando Giona Atafa, Gavaliza Gala, Masama, Bango Criso, Opportunity Safe, Boedwa, Obunji, Obonero, Buno Octubu, Emeri and Yomoyo, Mobili, Omoendo, Mujino Musai, Omana, Obunji, Mokufa, Komwana, or Wagara, or Kosovo, Yesu. The Chisa Eran to the Gaba, the Katiwa, Mobili, Omoyo, Omana, Chilina, Chisa, Chaban, Chuban, Abakanisa. Rangatuli Basika Mukusuga, Abia Wakabakabo, Okutaniwaro, Okomun, Onwendo Muji, Erat to Regai, no Besu, I Tafno Mukuru, Okudera, Bocho, the Chisacho, Unikile, Okubera, Kanya, Okotuku, Erat to Korea, Kola, Ebinuti of that. Yeah, what to take care of with by Yesu Christum come. They are where we are one away, and one more two, and she got Chonna, Natendo, Yonna, Emilendi. Amen. When we got Sunday single, got that. To come in to the German against the gambling, commanding of Father, no one way Yesu Christum come. Come to Jesus, Clark, Tandy, I am to Yonna, Chitafe, Owana, and one with where come away. Whatever Uncle Rocco, MMB. Abooluganda katuwulire omukubiriza alina byagala tubuulira. Abakristaayo mwenna tubasanyukidde, twebaza okujja ne musaba wamu naffe mu nkuba eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza nnyo Reverend Stephen Austin Ngebwa atuwadde ekigambo ekirungi. Twefigaako ffenna tuzuukuke tukolerewo bye tulina okukola nga tuli balamu ate tukyalina ayogedde ku kigambo kya paliamenti ze nekinkwatako. Abasinga bali wano abamu ndowooza temugendangako mu paliamenti ya wano oba ey'e Uganda. Abatafunanga mukisa ogwo mbasaba mugufune, mugendeyo mulabe bwefaanana oba biki ebiriyo. Njagala okusaasira nnyo abo abafiiriddwa, abamu amanya bagoogedde. Mwami Ssemwogere okufiirwa jjajjaawe, Dr. Kawanga Ssemwogerere Uganda, Sarah Talida, Nalongo Diana Senkungu, Grace Wasajja Omulangiri Manchester, zonna famire tuzisaasidde era bonna betusoba nabo bakristaayo baffe
baweereza obwakantu mwebale nnyo baweereza amalugo awamu n'okubasaasira. Tusaasira abo bonna abalwadde abali wano abatasobodde kujja okubeera wamu naffe. Tusaasira abalwadde abali mu malwaliro. Tusaasira abo bonna abalina abantu babalina obunyigo babalina obulwadde obw'enjawulo babali Uganda oba bali wano. Ate tusabira nnyo bannange ab'e Uganda kubanga bw'olwala bannange Uganda teri ddagala. Kale abali wano mwe mulina okuyamba okuyozeza abantu baffe abali mu Uganda. Tubeebaza nnyo abaweereza obuyambi okuyamba ku famires zammwe n'emikwano gyammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama abaddizeewo. Twagala okwebaza Mwami Vincent Mukiibi, mwebale nnyo ssebo okubeera kalabaalaba omubuulizi era weebale okubuulira ekiseera n'otukoowa kubanga okubuulira wano bannange omuntu alina okukola research tamala gajja n'abuulira kujjako ng'alina experience nga byonna abirina ku mutwe ng'amanyi walina okubifaalingako. Weebale nnyo sebibalire ddala. Kyekimu ate neebaza nnyo Olw'Uganda mugerwa weebale okuyitiingako n'Oluganda otuwa challenge y'amaanyi. Kale ffenna tulabe nga tuddayo okusoma okwegezaamu ebitundu oba kugamba nti jangu osoma ekitundu tojja gamba nti ate saakiiseemu kubanga oba omanyi okusoma Oluganda. Neebaza nnyo abo abasomye ebitundu olwaleero, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate neebaza nnyo n'abo batali baaluka, mwebale nnyo, buli mukwaya mwebale nnyo, Niirerekayo mwebalire ddala. Ate seerabira kwebaza engineer Ssebo William, mwebale nnyo, mwebale okulembera Luka. Obukulembeze si bwangu bannange, buli muntu akisaana n'akikolako n'alaba obuzibu obuyitibwamu. Era naye nze njagala nnyo kati okwenkaleginga abantu bafune obuvunaanyizibwa nabo baweerezeeko. Nze saagala ate kujja wano nemba nti ate nkola obukubiriza ate n'ensoma ebitundu. Njagala okulaba abantu abalala oba ovudde mu ttiimu ndala jangu osome. Kijja kuyamba nekijja kutuyamba ekkanisa yaffe okugenda mu maaso era kijja tuyamba okulaba titujjamu abantu abanaagenda okusoma obubalwida oba okusoma obubuulizi ekyo ekkanisa egende mu maaso. Nga sineerabira twebaza nnyo mukyala Esther Kawunya avudde mu ntalo. Tubadde tuludde okulaba, tusanyuse nnyo okulaba. Mwebale okujja n'okutambula mu nkuba kama kuyamye n'etekkuba, mwebale nnyo. Nakati era neebaza organisiti waffe Ssebo Mwami Kibu, mwebale nnyo okujja olwaleero okutuyamba kubanga tubadde tufunye gaapu. Ate Ssebo kyenkusaba kuba mmanyi nti olina essomero e Uganda osomesa abaana ba piyano oba organisiti oba okuyimba. Nkusaba oyambe community yaffe, abazadde mutukirire Mwami Kibu. Nkusabye naye ng'ate ninga akulagira nsonebwa. Mutukirire Mwami Kibu okulaba engeri gy'atunaatuyambamu ekkanisa n'abaana baffe bagende mu maaso. Bannange ekwaya olwaleero mulunkuledde, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga 27 November, it was and is still my happiest day in my life. Lwe lunaku lwe nazaala mutabani wange era mbasaagala
kintu kyonna kindeetako kudda mu maziga mba njagala kujjukira ssanyu bwokka. Mwebale nnyo okwaya, mwebalire ddala. Nsiimye nnyo nsiimye bwogerwa. Kakati omukyala kuno kwebaza Mukungu Janet Mukiibi awamu ne organizing committee kubanga abasinga mwagenze ku dina ya Buganda. Yabadde nnungi nnyo, abantu babadde bangi ate nga bava mu bitundu bya njawulo ate ng'enkuba entoni. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwagira community yaffe abo ababaddeyo n'abo mwenna abategese. Mwebale okukola omulimu ogwo kubanga teri abasasula. Mukama abongere emikisa. Kati njagala okwogera ku kya Christmas dinner. Tujja kubeerawo nga 18 December. Naye twasabye ttiimu, buli ttiimu n'atusonyiwa kubanga mulimu ebintu bingi nnyo ebizze bye tuteetegekera. Tugisaba buli ttiimu ereeteyo paundi 25. Kale ba team leaders tubawadde omulimu ogwo munene, naye nga Mukama waali teri kirema, kijja kusoboka. Mwe mwenna abali wano n'abataliiwo tubasaba mubeerewo Christmas dinner. Nga sineerabira Kate nange tubadde tulidde nnyo okulaba. Nsanyuse nnyo okulaba, tusanyuse okulaba. Angela nawe tusanyuse okulaba. Mwami Buule n'Omulangira Kyuko mwebale nnyo okubeerawo. Mwami Kaweesa mutabani wange nga mukyala we, tusanyuse okulaba nti oleeta abaana era tujja kusaba abaana basomeyo babaweeyo paati. Bebeera mu Luzungu tetujja kufaayo ku Christmas, kale bagiyitemu olunaku terunnatuuka ebitundu bye bagenda okusoma. Mwebale nnyo. Kakati kakati nga 18 era kuliko Christmas carols. Abakwaya bakyegezaamu, abaagala okubajoyininga mubajoyininge, mulabe Mwami Ntwatwa oba Mukyala Stella oba omuntu yenna memba wa kwaya, mulabe engeri ki temunaabajoyiningiramu. Nga 11 December ejja kubeerayo Christmas carols ku ssaawa 4:30. Ensonga lwaki bagirina leero tetwegasse Oluganda n'Oluzungu. Eya 11 olw'okubanga egenda kubeerayo football. Y'ensonga lwaki Ab'Oluzungu basalawo ebeerewo nga 11. Kakati era nga 18 kirowoozeka nti wajja kubeerawo screen ya World Cup finals. Kale ekyo bannange tekibagaana kukola ki? Kujja twegattako okutendereza Mukama n'okujjukira Mukama bwe yazaalibwa. Kati nasembyayo kino kya kufiirwa tusaasira nnyo mwami wa Kyerune, organist waffe wano yafiiriddwa taata we, naye mbeebaza nnyo bannange abawaddeyo amaboko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Genakuŋŋaanyizaako gabadde genaweereza ku makyanga ku saa 11 gabadde paundi 35, naye kaakati eri abantu bakyayongera okukola ki? Okuweereza. Ezo nja kubabuulira nga maze okuddayo eka. Kakati era nja kumaliriza okuŋŋaanya Gwokutaano nga 2. Buli muntu abe nti afuna omukisa
atasobodde kuweereza kati wabeerawo ezo ennaku ezimu omukisa ogwo okuwaayo era ndowooza n'okukola lisiti eri final by Friday. Kati era neebaza nnyo abaaluka okutuweereza olwaleero era nga tumaze tulina kakyayi. Asiranze ebirabo nabweyamu treasurer waffe alinako waali yabatumidde n'aseninga apology. Bannange ebyo bwe babaawo ekisigaddeyo mu kiŋŋambe naye ebyo nazze nabyo nga bye neetegese okwongera. Kaakati aba birthday abaazaalibwa mu Novemba mwenna mujje wano tubayimbireyo kayimba. Tewali kayeze munyimbireeyo nga munyimbira nanjukira birthday ya mutabani wange. Kakati tulina omukisa Kanoni naye azaalibwa 16 Novemba. Mukama Katonda omulungi tukwebaza olw'ababbebi bano be watuwa mu masekkati gaffe mu kaseera kano ak'omwezi gw'Omuseenene. Tubawonga mu mikono gyo, obawe ennaku nnyingi, obawe ekisa kyo, obawe obugabirizi era oyongere okubawa omukwano mu mitima gyabwe. Ku bwa Yesu Kristo tusabye. Kakati ebyokuapudetingako mabugo gamamikyeine abakwaya nabo baweereza yo amabugo naye bamulidde muwendo tujja kubabuulira omukutu. Ate abaami babaddeyo baweereza mamikyeine butereevu paundi 32. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba n'omutima omugabi n'okwagala. Kama mwenna alongere emikisa. Temwerabira okujja wano 18 ate era mbeekaleetinganga mwenna bannange musabenga ku makya mu Luzungu. Bwe tutasaba mu Luzungu kanisa yaffe ey'Obuganda eba emabega. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Mutambule bulungi make sure nti enkuba tebakuba. Kubiriza weebale nnyo okukkatiriza ensonga y'okusaba ku makya. Nga bwe mumanyi okusigala wano nga tusaba PCC esalawo naye bwe tunaaba tusaba nga tuli ku PCC era bajja kuba nga batunuulidde ffe okusalawo. Ng'ate era bwe mumanyi enkima tesala bwaki. Beere enkima, beere bagezigezi. Bwe banaaganda kati PCC esalewo oba tusigalawo era ffe tusalawo. Mukama abawe nnyo omukisa. Katukulekoke tuyimba oluyimba 3:5 Katonda tusiibule.